Wasuzote mna Uganda zukide ku Kede TV. Amanya nze Aloysia Kizito. Tuzeneka waka utuka mubiri mulamba. Tugenda batukozesa entebe nga tugatamu ne exercises endala wansi. Ngawe nakugambye ggulo nti kera ku machango ine entebe ngekuli kumpi. Ekirala nga teino okubeera mu kigere. Obolya oyinza okuba nti singoba toyina nga toyinza okosa amavivigo. Echupa ya mazinga eri kumpi awo oba mu kagirasi kuba oyina okuweweeza omumiro ate kijja na kuyambako entambula y'omukka ogwa oxygen mu mubiri gwo, entambula y'omusaayi n'okukakanya ebbugumu ly'omubiri nga tukola exercise. Byenjo okusabe nga tunatandika wakawutu ya leero. Omukulu Paul, mwoli mu kintu otudde nga boss ogamba totuya situka gwe tutandike. Tugenda tandika n'okugolola kutambuza joint ya hip. Mumbeera bweti tutambuza shini nga tuzze ebbali. Tugenda batukyusa dio kono emirundi 10. Tugende sebo. Leero kasipidi katonotono sikudda mu byajje ebya kadiyo. Byadde bikubye omutima nga kafirimu kalike nagambye. Apokaliputo. Ogusembayo. Mwalimu Kasini omusajja bamugoba. Nengo omutima oguwulirira mu firimu gwo alaba firimu okuba tutututu. Kye nawulidde ggulo. Tudde ku side endala. Kakati sebe bigere bigene mu mbeera bweti. Tugenda wansi. Njagala wetegereze bwendi wansi. Yongera okuka. Kuno okugulu okugolole. Esiro liteeke wano. Tugende ku side eya ddyo. Komawo. Neera. Emirundi emirala ena. Kiki owulira buli lwoka? Owulira wano. Owulira entumbo ey'omunda. Neriso oliwulira. Naye Paul jangu waggulu. Tuula ku ntebe yo. Exercise egenda okusooka. Tugenda kubeera sit and stand. Ku kugulu kumu. Okugulu okulala ojja kuteeka wano. Kiki tugenda ofunamu? Tugenda batukola okugulu kuno. Okugenda okuwanirira. Ekirala olubuto lugenda kuba lukola. Paul twambuke. 1 komawo 2 15 kiri kitya bade simanyi kina jana tabienga chize 5 more. Two esemba and 1. Olubuto oluwulidde nalwo taata. Kakati kyusa okugulu. Amagulu oba oludde nga togafaako. Olwaleero ojja gawuliramu. Aya 3 2 go. Up 2 3 4 more. Aya Paul kakati tukke wansi. Ekiriwo kiriwo ekiti. Jangu kakeekako wano wekatandikira. Exercise gye tugendako yakozesa lubuto, emikono ne lower back. Egenda kubeera bweti. Paul wano kakatambuza emikono paka eri. Komawo. Dayo. Emirundi 10. Kiki owulira? 4
nabagambye mujja kusanga obupya bungi leero. Neera ezomeka gundi gwamu kukubala. Aha, esemba. Kyekyo kakati tugenda kukola olubuto lw'omusaidi taata ku katebe wano. Genda ku katebe, teekayo omukono, kati jangu waggulu. Ogenda kusinzira wano, leete vivi okwateko oddeyo. Aha, kikyowulira? Ate ogambye mulaavu, kimaleyo nti laavu handles. Olubuto kyekyo ali ku TV kankuweeko olabe bwe kifaanana. Esemba aya saidi endala ebyo sijja byeteekera. Paul, kyusa ku ntebe, entebe gize eno nga tukyusa saidi bakama baffe balabe ki kye tukola. Aha, kakati godde eri. Aya, twende 3 2 go 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nakatuyonga kangi 10 mpa 5. Entebe erese entuuyo. Wali okimanyi nti entebe etuuyanya kulowooza byakutuula butuuzi. Owaayi waliwo bannaffe abamu nga alina entebe ku mulimu gwe, adde omwo ne basomba chapati, ne basomba popcorn, buli kimu awo. Esumbusa bweyitawo n'agikwata. Polo seti ey'okubiri. Tutuule, tutandika n'okugulu okwa ddyo nga kuli waggulu mu mbeera bweti. Emikono wano bwe twambuka emikono gidda mabega. 3 2 go. Aha, komawo. 2 3 8 4 bannaffe abali ng'ogamba nze nina okukola okugulu nga kwa ddala. Kano katuufu, ekisambi kikola. 9 ziweze 10. Samba tugende ku saidi endala otuule. Okugulu kweko ng'ositukira kugulu kumu, masa ebeera ntuufu. 3 2. Omanyi omuntu eyagamba ti naye bannaye bwe mba mukuba ebifaananyi obwo mu abakola katyuni okugulu mugezeeko. Naye muddira olubuto lunene, akatwe katini, obugulu ne mussaako nga toothpicks. Omujjukira oyo olaba yakaaba nga bakikoze mu katyuni. Kati kubamu ekifaananyi ng'oli mu mbeera ntuufu, olubuto lukoma eri, akagulu katini. Aha, kakati tulumba olubuto. Wano wennyini twakoze meka? Twakoze meka? Twakoze mirundi emeka wano? Twakoze mirundi 10 15. Gwe ogisazeewo tugende naye nga gyabadde 10. 2 3 4 5 6. Malaya akakeeka. Twende. Ogusemba
Aya, tulumba kabuto ko side Paul. Wano wenyini. Aya, tugende 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8. Woo!